Ate mu mpaka z'amasaza ga Buganda wakati mu kwetekera empaka z'amasaza omwaka 2023 ezigulawo nga biri mu mwezi guno ewankulukuku wakati w'abannantameggwa ababusiro nga batunka ne Mawokota. Essaza lya Mawokota lizizza bujja endagaano y'omutendesi Richard Malinga era nga yanjuddwa mu butongole ne ttiimu y'abazannyi 25 ku mukolo ogubadde ku mbuga y'essaza. Mawokota bazzeemu ne banesi ku mulundi ogwokuna omulundi guno ndabika nti ngenda kutwala kyo nti banesize buli kimu ne tukiteesaako mukambi neetegeera bagula ku basambi ab'amasaza amalala. Kansala John Busulwa nga ye muwanika w'essaza lya Mawokota, Patrick Semalawa omumyuka wa Kayima, abakulembeze okubadde munnamateeka Dance Bugaya, maneja wa ttiimu boogedde ku neeteekateeka ya ttiimu. Ngere ssente kuba bwe tuwangula gwe wenna wennayo na gwe bw'owangudde kyetumayisa kijja kabaka mukimanyi ebbanga lyakasoodo tubaawo mu maaso ge tuwangula buwanguzi ebbanga lyonna. Byonna tusuubira ng'olukiiko olutesitesi tubikoze naye kye tusaba abawagizi kwe kujja mu bungi ate baba nga bazze mu bungi bakuume empisa kubanga emipiira gino gya kitiibwa emipiira gya Bwakabaka. Tusaba bannamawokota nti obugayo bwe batutaddeko bwa kugenda kuleeta kikopo ky'amasaza ekya 2023 tulowooza tetukisobola ate era nga kyakabi nnyo nti baatulonze okuba nti ffe tugenda okuggulawo. Naleeta enjawukana mu madiini, oli naleeta enjawukana mu byobufuzi, oli naleeta enjawukana ze ng'omuntu, naye ke tukaanyiza nti ebyo byonna tubigobye ndabya ddala ngula lw'ekikopo tukirina. Era mbeebaza obutajjaako kigere tutambulire ku nnono eyo tufena tuli bannamawokota. Mawokota yasembayo okuwangula ekikopo ky'amasaza mu 2013 wansi w'omutendesi Edward Golola. Era ekikopo kino bakakiwangula emirundi 3 nga kati balwana kukiwangula mulundi gwakuna gubadde gukyali gutyolwa n'emipiira gy'ebika by'Abaganda. Omutendera ogusooka gwakomekkerezeddwa nga kati omutendera ogwokubiri gwe guddako era obululu bukwatiddwa obwa ttiimu za 32 olunaku olwaleero. Anja luno olwa ttiimu 32 nalwo lwakusirisizaawo lwe bakuba omupiira gumu ng'oyo agenda nga tusigaza ttiimu 16 ate ttiimu 16 ze zigenda okudda zikwate ebibinja gwe tujja okuyita omutendera ogwokuna mu mpaka zino. Ttiimu 7 ze zavudde ku mutendera ogusooka okugenda ku mutendera gwa teams 32 okwegatta ku ttiimu 25 ezayitawo edda. Njako nange kwongera kubiriza bazzukulu ba Buganda okujja mu bungi ku bisaawe ebigenda okulangirirwa ewagenda okubeera emipiira egy'enjawulo okutandika n'olunaku olwokubiri. Nkoola abasenene bonna gye bali mujje muwagira ekika kyammwe ttiimu etendekerwa ekabalagala. Tusigaze ennaku ntono nnyo ow'amazzi ajja aleete alina kyalina kyonna kyonna addukirye ettiimu. Akalulu katusudde ku ndiga omuwanguzi w'omwaka oguwedde yatwala engabo. Tutidde era nga buli muwanguzi omutya naye tugenda kwetegeka okukola ekisoboka kuba buli omu ayagala obuwanguzi. Kazi omulundi guno tuzisuubiramu ebbugumu ly'amaanyi okusinziira ku bibaddewo ne surprise ze tulabyeko kuba kakati tekyali kika kinafu. Nkubiriza abazzukulu bonna ab'ekika jjajja waffe bajjajja baffe bonna bakubirize abazzukulu naye bika bitumenya ne mubeera ku kisaawe abantu 5-6 ate nga abagagga bangi bantu mutuweereze ssente. Ttiimu za kuzannya mu nkola ey'okusirisizaawo ng'era ku mwezi 13 ne 14 ku bisaawe eby'enjawulo era empaka zino ez'omulundi ogw'anamu 3 omuwanguzi wakusitukira mu ngabo ku ssakavu w'ensi.